Tessa Films, Promise Movies. Samantha, yayambanga, buligwe yarabanga yayamba. Samantha, yesiganga, buligwe yarabanga yesiga. Samantha, buli kyokola kimala ne kikuddira, olwo ne wejjusa ekyakutuma, kyosiga kyokungula. Samantha, buli kyokola kimala ne kikuddira, olwo ne wejjusa ekyakutuma, kyosiga kyokungula. Samantha, okwagala ebintu by'otakoleredde, eyo y'ensibuko ya sitani, y'ensibuko y'omutima omubi. Okwagala ebintu by'otakoleredde, eyo y'ensibuko. Ajja bikola ate kumpakani weewuune sigenda mukaka sigenda mulaga nti oba nina kinnategedde nti oba ki kino kiriwo ekitalina lubuto bikinedda nina mugamba kati njagala kulaba ku mukamwana bwampeerezaamu nange okitegeera ate era omukyala alina omufumbo bagamba abakazi tetulwala ne bwoba olubuto kakati omwami ayagala kulya ng'omugamba ate wano wannuma kati leero agenda bikola ate era omukyala alina tulina okukola emirimu bw'otuulaawo omwana nekuleka tula wali kali mu lugambo bwekakukuta bwekakola kivo wetala sikulabayo leero yawoza Samantha mpayo omutwalo gumbeeremu tayagala kukola bakafere bufeza akakaana kati maama obadde ogamba wabireeta bwabireeta bikkirize bitege mu kisenge ekyo sibawo kafulume tubirya naye ate kyembadde gambye mbu obikkiriza osirike tosirika kakumanyidde ebbanga kagambe toyina appetite bikuwunyidde bubi kabizeeyo kagambe njagala bumonde busiike kajja busiika gwe wagambira nti nedda mpereza akameseji nze njafuluma mpola mu kisenge ajja bikola yoyaneka mukene kukola olujanja njagala okalage nti omuntu w'olubuto aba bw'ati mulikeeraliikire kakimenyeshe kabanguddemu naye nze mama kyenkakasa emmere ya Namata ne bwoba tongambye egiga kyemmanyi teriika goloza amanyi okufumba oyo olaba yampa kyayi mukalu nenga yina alinga omulolooza wanje yateekamu eki sayagala kagamba kulengejje keeyinza nengamba kamunywe naye namuteeka lunakomba kati nenga maama kaagala kunzita munywa namuleka waawo naye tokalaga nti tobyagala soka okalaga nti webale fomu kagambe sibyagala sisiimye tasobola kujja kuŋŋamba nti maama olubuto olubiga yes njagala okola akajanja kale kyenjagala mu kyo kati tunana kakola kintu kyonna njagala kawulire nga kagala kwegoba wano okitegeera kyenjagala ndaba oba mu mutima kasobola okufuna ensonyi kagabe maama nedda siruddu maama kaŋŋende mama tetulina okumetera kwegoba nti twagala akabeerewokwate naye era kola olugezi just kasa mu bino ebiseera nga bwe tukaswama tukasasuzeemu byekatumanyiira njaye suuka zuwa tozagala kayite kazijjeko kazooze oluzabe bweru nti tezitukudde ozikebere nako kyenjagala toyina fujjo okimanyi naye kikole ku lwange njagala okinkolere katumanyiira nnyo ate Leticia wokwata omwana n'omuwa Jona bw'okwata omwana n'omuwa oyo simanye yeeyita looya bye bikyo olw'okubadde olaba ye looya ogenda otijjuka namba omuwa omwana teyakulekawo mu mbeera embi meka zaakuwa yakalabirira mwana mmeka lugoye lulirwa lwe yali agulidde ku mwana n'oŋŋamba alumugulidde osiiba okaba baaba omwana simanyi kyakulya onoonya ssente ajja atagala newankuba ye taata w'omwana totunyumiza ffe taata w'omwana totunyumiza oleeta mutata wana nze nkugambye nkubuulira ekigambo kyange nti otijja olunaavaamu lwe lubuto tijja wekka bw'omuzaala oyo wekubiyita omuleetanga ewange nti baba ate kati nga mujjayo musajja kyo atasobola kulabira talina famire ate baba Jackie naawereka sisobola kusiruwala kutuuka kweyo gundi mbunziremu mbere ne Jona nti nziremu nfuna olubuto ono omwana talina kyanyambye natoba nzekka era ekyo kyo mu byoba olowooza oba byoba osuubira Leticia byatasobola kukola sisobola kuddamu ne nfuna mu Jona lubuto lulala sisobola Leticia ndaba gy'olaga ndaba gy'ojja ngezezzaako okukumatiza ate taata w'omwana mmeka ze yaleeta oyo
n'akuleka olubuto ne lukusimba ozadde omwana ajja aleeta amannyo. Jack nze ne mukusooka mbadde mmanyi gwe walagirira Jona gye nsula ne gye nkolera. Ani nze? Nze mbadde mmanyi gwe wamulagirira. Nze Jack. Nze obwo buloyo abamu obutategeerekeko. Nze nyina naye emboozi. Mbu Jona kika kyaki? Kika kyakulya, kika ky'amapeera. Kyotomanyi nno yawasana mu mbejja oba katifu abatali bambejja ate lwaki ajja azunza empale? Mu mbejja byebiki? Ezo plastic plates ezo mukwano. Toddamu na kunyumya ku Jona abeereyo abeere mu ntaana ze, toddamu na kutijja. Kankubulya litisho abasajja tebalina makulu. Naye ate baaba twekalakaasa fayini. Nejjukira ekituufu kiri nti omwana wa Jona. Omwana oba wa Jona saagala kumanya, nkugambye tamukwatako. Meka z'abadde amuwa tamukwatako, agenda azaala omwana amanye nti yakola loosi anti yagamba oluggyemu. Akimanye nti yalugjamu. Toba n'omwana wo, beera maama, beera taata. Tetwagala kati kumanya. Beera maama, beera taata, agenda atagalira eri, ajja azunga. Alinga bilox. Baba wabangawo kyewosazeewo. Agenda beera n'oyo omukazi waki omwana wamwagaza. Nze nange nabuuza mukazi wo tazaala anti mbw abeewaabwe nange abeewaffe bakugamba toli kirasi ya mukazi gwe nnina. Kati neebuuza owa kirasi lwaki tawasa okujja nga azungira ku mwana wange mbu simanyi noonye mwana wange biki bimukwatirako azaale mwoyo omumbejja taddamu natutijjirako sigale n'omwana waffe bw'omulabanga ng'akusembera ku geeti nja muyira amazzi ate baba nkwesiga nja muyira amazzi nkwesiga nze nkugambye yeebereremu abeereyo gyali abule amanye nti nno n'omwana taliyo kale n'omwana amutwale nti yafa baba Jackie nkwesiga insano kanyiga baba nawulira obusunga nze njakka kunyigira njakka kwatawo nti okitegeera Namata, wasuze otya nnyo? Nasuze bulungi maama, wasuze otya maama? Ng'onyiridde ku makya kuno, olina gy'olaga? Sirina gye ndaga naye maama olubuto lwe lunyiriza buli lukya. Ekikumpisizza? Ye maama. Munno oli munnange yalwaddemu. Ani? Samantha. Bambi. Kati kyogamba tomanyi mbu wano waliwo omulala omuzito. Munnange ng'alabye. Kakati kye mbadde njagala. Olaba kiri ekibumba kitwalese eggulo? Ye maama. Kiri mu fridge. Ye maama. Njagala osaleko katini ojjeko akaliba ako konna. Nga bw'okalaba okasuseeko bulungi. Okyoze bulungi emirundi ng'egyo. Omufumbireko kubanga kyayagala olyako. N'amakuroni ofumbeko ekitundu. Ate mu budde kwayagala bambi nga byokya. Oba okitegeera? Naye maama, ffenna tuli bazito. Nze gwe gwensiimi. Era n'amatooke gali liri ettooke ligenda kwengera. Eminwe egisemba wansi gy'oba owagulako. Ekyemisana njagala kulya ku mmere eyo. N'ennyama ogikalirirako. Njagala okakalirire okase mu box. Totekamu supu omungi. Sala ennyaanya zigulating. Toleka akakaliba. Onfuna bulungi. Maama ng'ontumya emirimu mingi kubanga nange era ndi muzito. Samantha naye asobola okufulumayo. Kati oyagala kunyooma? Nedda maama. Era tusaawa 7 okamulayo ne kajuyisi. Omanyi wali wansi kadaala ng'owese wali ku dduuka erisembayo wansi. We wali omuceere gwa supu omulungi. Okateerako ku mmere. Maama era nze muntu omu. Namata oyagala kunyooma maama? Nedda maama naye ndaba. Naye ate obikole mu bwangu bange essaawa ndaba zigenze. Ssaawa 7 njagala munnaabeere ng'ali emmere eyo. Nekino ekikopo ogenda kyoza. Okikuuta bulungi muno laba bwe kifaanana bwe kifaanana. Njagala okinkuutire bulungi. Njagala mu caayi w'amata ku ddayale wansi. Omunde etere kati. Kakinkana ninga mukozi mu maka maama. Oli mulema toyina mikono? Nedda si kye ngambye maama. Gwe neesiga mu mirimu, gwe neesiga mu buli kimu. Maama naye era nange nasuze bubi ng'ekintu kyensimbye wano mu mbirizi. Nzijukidde Namata. Eri bulangiti gye neebisi mbadde njagala ogyanike. Ojja gikubaakubamukko eviimu ettaka eryo. Enfuufu mulimu obuntu obunsiiwasiiwa ekiro. Ne ku buli bwa Samantha. Nalabyeko essuuka genda omugamba ayimukeko zimukyusiza. Maama emirimu mingi.
kati sikutukemu. Kati wandisobodde otyo olabirira omwana wange. Kaakati bulijjo Samantha abikola ye si muntu. Mama ye Samantha mukulu kunze. Toddangamu kyogera ekyo. Emyaka gye gikola mukulu luddawo. Gwe tolina kintu kye wali onkoledde nga teweemulugunya. Kati njagala olunaku lwaleero nange onsanyuseeko. Naye maama. Njagala onsanyuseeko ate nga tokaayanye tokoze eki nja mmanya nti ono muka mwana wange. Maama batuleeteyo ku bakozi. Nedda ekyo sikikolangako era sirikikola. Abasawo Samantha nga abikola. Anti nabadde njagala kuddayooko mu ddwaliro kubanga abasawo baŋŋambye bwe mba mpulira kanzunzu nzireyooko. Ekyo nakigamba nze nkutwala si ggwe olina okwetwala. Ndowooza okitegedde bulungi. Naye sookera ku juice wategedde byogenda oteekamu. Sala ku nnaanansi ekitundu tugimaliramu. Okoona akatangawuzi osooka kawaatako. Salasala tutono kuba brand ejja kuwonooneka. Ate sooka ogisiimule bulungi ojoze bulungi. Tokozesa amazzi agatali mafumbe. Mama nze nana. Okubire mpuliriza saagala kaaya nasuula nko Samantha nga nkaayanya. Mwana wa nnyabo embeera eri etya kati? Mbeera mpolampola. Kozi gwe. Nze sirina buzibu anti gwe buli wenkulaba wabaawo amawulire. Era go gabeerawo era nakati weegali. Nze omanyi nasigala kuwuliriza. Kakati laba ekindeese. Ebiriwo ebigenda mu maaso ebya Jona. Nafunye looya. Kuba nagenze okulaba nga sigenda kumalako na Jona. Wafunye looya? Nafunye looya. Jona munnamateeka. Ngo wafunye munnamateeka. Wekire? Bino ebintu ndaba obitadde ku supiidi. Simanyi kyogenda kukola. Kati sooka ombuulire baako by'onnyinyonnyola ku looya kiki. Nze n'okuba ku bya ssente onnyinyonnyola embeeko kye ntegeera. Kale wali we yajja yasembayo okujja mu ofiisi. Yafuluma ayogera bingi nga yeewala nti nga yeewera. Era ye kakibeere kya agenda kukozesa amateeka akozesa ssente akozesa obuyinza bwonna omwana amutwaleko. Awoza ye munnamateeka agenda kukola ekisoboka kyonna alabe nti omwana akola ki amutwala. We nawulira ebyo ne ntyamu ne ŋŋamba nedda. Nange kanfune munnamateeka owange. Kati we namufuna munnamateeka ne muyitiramu n'aŋŋamba kijja kwetaagisa akakadde nga kamu kitundu. Akakadde kamu kitundu? We yaŋŋamba. Ku byaki ku by'omwana? By'omwana. Naawe n'ositula kamu kitundu n'okamuwa? Okusooka yaŋŋamba akakadde ako kambeere kabina. Kati olwaddako n'aŋŋamba nedda akakadde nkamuwe atandika okugobako ebyo ebintu era akakadde nakamuwa looya wange. Naye mwana gwoba wabaaki gwe tosooka kwebuuza okutta akakadde okawaddeyo. Okimanyi nti oyo Jona munnamateeka asobola oli taata w'omwana kubeera naye tunaakola kutya asobola obbinyinyamu amakanda ssaawa yonna ssente ze wadde ne zifa ate ne batwala omwana. N'amutwala omwana akasente ko ne kafa. Okwata otya akakadde nga nobedde obuyaana manyi baaba ssente biki onoonya ssente z'omwana biki. Kati wuuyo okutta akakadde okawadde lwaki tewasoose kuŋŋamba? Byabadde binsobedde nga ndaba ekyo we nnaaba nkikoze kye kinankolera. Ne muganda wange olumu obuuza okola nnyo mistakes nga tobuuzizza. Ensobi nnyingi z'okola nga tombuuza gw'omala gakola straight. Naffe tumala kwebula ba Samantha oyo. Nze mwebuuzaako nnyo naye aneebuuzaako nnyo. Nene we nkugamba ekintu nti sooka weebuuze. Gwe teweebuuza namaze okulaba ennaku zino okola kikyo tosooka kwebuuza. Kati nga ku ky'omwana wasoose n'ojja n'onneebuuzaako n'oŋŋamba manyi baaba njagala kuggyayo omwana mu kyalo. Ekyo kale yadde nabadde nkyagaanye ne nzikiriza. Naye gwe buli kimu okikola ogenda okujja okuŋŋamba nga wafunye edda ansa eyiyo nga tonaana kumbuuza. Kati ssente oziwadde zandibadde ziyamba ku mwana school fees uniform Jona tagenda kwata 10 n'akikuwa. Okubiremu ennanasi n'akatangawuzi ate watermelon gikubire ebbali. Then ojja salayo ne ku salad ze ntonotono oteeke mu fridge. Njagala musanvu zikoone bwe ziti ng'ebintu binnyogoza. Naye aka Samantha bwazuukukira osooka muwaako glass. Bw'omala omutereyo n'amazzi ng'amaze onywa ka juice anaabeko. Maama omusawo yaŋŋambye zirina owera 7 nga ndi mu ddwaliro. Omusawo muveeko nze njagala ozaale muzzukulu wange ng'alina amaanyi. Mirimu ndaba mingi
kuba nange nasuze ndagambye kinsimbe ansimbe wano ate engoye ojjazo edda tokwata mu ngoye nga tonnamaliza egyo emirimu. maama olinga agamba nti omuzukulu oyagala muzaale ng'akooye onoobikola oba siganye maama njaga munaazuukuke nkajuyisi kali ku mmeeza omwondetera mukyayi w'amata. maama madde nsaba busabi naye siragira balinfunirayooko omuntu annyambako. Nfunaani Samantha namufuniraani anti teyakolanga mingi gwe nyamba nkwadde obuntu butono nnyo nnyo ejasi okuwaata obwaseme n'ogisiba mu lulagala n'okalira ennyama n'ogiteekako n'okkira ku dduuka n'ogula omuceere bizibu tosala endagala z'emmanju zikyali nto genda wansi ku mudaala ogula endagala. maama nange Samantha saagala butto mungi ennyama togiteeka mu butto njagala boyiro. Samantha tayagala butto omusawo yamugaana butto yamugaana buli kimu ate tomusitula tomuleekaanira ebintu tobikubaakuba. maama ndowooza ogenda okola egyo emirimu. maama nange Samantha namuyambangako emirimu nga tugikola oluzi babiri nga newangamba nsalirako ku butungulu nkikola. naye gwe tebagamba nkumba omuntu omukulu tebamuddamu. genda oyoza ekikopo kamula juyisi teeka ku dayiningi munnanywa juyisi ate ekyemisana ssaawa 7 ng'okitadde ku mmeeza. ompulidde essepi kikwata siruwayo zikuute bulungi saagala laba nziro ku sepiki yonna yonna n'akafulege kali sikasangamu ebizibu ebyerembeseemu yerawo bulungi olujja ng'omukyalo ow'ewaka bw'abeera kate nizisendesende longosa amadinisa nabbubi teweerabira. era byonna ku lunaku lwaleero byonna mbikoleze 7 byonna maama binaaba biwedde. Jacob omwo wali omwagala wali tomwagala? nkyamwagala. Nkolera emirimu egyo kati. Owulidde nnyabo? maama simanyi Samantha bino byonna byakutumya ombonyebonye. ogenda bikola oba toobikole? njagala vaano nga ntegedde bitegedde byonna byenkugambye okukola olwaleero mu budde obutuufu obwabyo. kati kangene enjira mpumuddemu tokubaakuba ebintu ate enzija ozigula mpola. essaawa Samantha anaatera ozuukuka ompita ng'omaze ndowooza kitegerekesa. ninga mukozi wano buli kimu guno ku Samantha gwe guleese bino byonna ddala omukyala oli butasobola okukola bino byonna emirimu gye bamugambye. kakati olaba Retisha Jona munnamateeka ne gwofunye munnamateeka baba bakolakola ekintu eki asobola n'omuyita munaga azirye gwotuukala ogambe munnaaye kino na kino na kino bakuyitemu ate nga kakasente kandi kuyambe kino yetwasoose n'ombuuza kubanga twandifunye Jona nze oyo wandimundekedde nze oyo Jona mumusobola simanyi onneerabidde. era nkutegeera Jackie. kakati Retisha kola bwoti toddamu n'ofulumya ssente kwebyo ebintu bya Jona nze Jona mundekere nkwegayiridde toddamu tokiddiramu ddala yadde okwata ssente ogifulumya nti owaayo ku lw'omwana Jona ayagala kola kino era koonaddamu okufulumya yadde n'ekikumi n'eki nze todde ewange okujja ng'obinnyumiza toddamu okukaaba nti baaba nnyina ebizibu toddamu okuŋŋamba nti baaba Jona nsumbuwa nnoonya bubi nnyo ayagala omwana toddamu okubaako ky'oŋŋamba kubanga oyo Jona ye taata w'omwana ne tunaakomekereza wonna wonna tatuganye bino bibaawo ajja kukwata atwala omwana era alina omulaba naye wogamba obeere mu nkaana kaki ekikufulumisiza ssente era nze toddamu bw'oba okutte ssente n'ozifulumya toddamu fulumya yadde n'ekikumi Retisha kansubire ntegeerekese toddamu fulumya yadde n'eki kati naabo bennyini b'ogamba nti balooya nabo toddamu beesembereza wabula bwe bakubira essimu okoze tayongera banti me bajja kulaga yongerayo ssente tubeeko ligwe tuliisa awo yonguzi nabo beesonyiwire ddala toddamu okubaako ky'obanyega okitegeera ne Jona soko omuwe space omwesonyi kubanga onaamuteekako eyo pressure naye ng'ateekawo pressure ye. Zani baba Jackie. Nze Jona simuyinaako buzere yajja nnoonya ate n'ekirala looya yaŋŋamba nnoonyeyo n'akakadde akalala kambeere ku nsawo. Kati kyenvudde nkugamba toddamu kulowooza abo balooya obalaba baagala enguza asobola okukubaza nti jja kulyamu bukadde obwo oli agenda osala omusanga amunyiga akakadde aka
okituulemu. Samantha yayambanga buli gwe yalabanga yayamba. Samantha yesiganga buli gwe yalabanga yesiga. Samantha buli kyokola kimala ne kikuddira olwo ne wejjusa ekyakutuma kyosiga kyokungula. Samantha